oyo abadde naffe muguli ne muguna anabeera has been with naffe us in the previous year, even in this year is going to be with us. obanga abadde naffe muguli If he has been with us in the previous year, oyo abadde naffe muguli the one who has been with us in that ne year, muguno gwe tuyingiddemu anaabeera he naffe is going to be with us in this new year also. osubira okugamba nti amiina Say amen. kaakati kola bwoti So do this. funa wootuula Get a seat, nkuwa obubaka bwo obw'omwaka and I give you your New Year's message. kaakati buno obubaka bw'ogenda okuwulira So the message you're going to hear bugenda kukutambuza mwaka mulamba is going to take you through the whole year. okusooka byonna njagala kulangirira First of all, I want to declare ekigambo katonda kye yatadde ku mutima gwange ng'ebulwa essaawa emu omwaka the okuggwako word God put on my heart 1 hour to the end of the year. kino kye kigambo katonda kye yatadde ku mutima gwange This is the word God put on my heart. katonda yaŋŋambye mbagambe God told me to tell nti you omwaka gwe bayita 2022 that the year called 2022, the year 2022 omwaka gwe bayita 2022, it is a year of expansion mwaka gwa kugaziwa. mwaka gwa kuva wafunda It is a year of leaving the small katonda place. akujja ewafunda ng'akutwala ewagazi mu linnya lya God is yesu taking you out of the small place to a large ngambye place. katonda akujja ewafunda ng'akutwala ewagazi God is taking you from a small place to a large ani place. awulira ngambeko nti amiina Say amen if you hear. badde nga nsomako musajja gwe bayita isaaka I've been reading about a man called Isaac. isaaka Isaac yatandika sitoole ye oba olugero lwe began his story ebintu nga bibi when things were bad. first of all enjala yali yagwa First of all, there was a famine. enjala ng'egudde mu biseera bye There was a famine in his day. enjala ng'egudde There was famine. ekitegeeza ng'ali mu crisis That means yali mukati abaga. abantu bonna baali mu kudduka All people were running away, nga bonna bagenda misiri running to Egypt. naye nyina agezaako okukwata ebibye But he tried to pack his adduke naye agende e misiri property to run to Egypt. simanyi owulira You hear me? ng'ayagala naye agende e He misiri also wanted to run to Egypt. mukama namugamba toserengeta misiri The Lord told him, don't go down to Egypt. sigala mu nsi gye nakugambako Remain in the land I told you. kubanga ngenda kuweera mu nsi eyo omukisa For I'm going to bless you in that era land. n'abeeranga naawe And I will be with you. era nanywezanga endagaano gye nalayirya ibulayimu I kitaawo will establish my covenant I swore to Abraham. ibulayimu n'awuliriza Isaac listened. n'atagenda misiri He didn't go to Egypt. abalala bonna nga bali mu kugenda When others were going down, ibulayimu n'atagenda this man didn't go. what does it take to dig another well Kitwala kyo si muluzi olulala. ekisooka mu byonna First of all, weewale okukola abantu abalala bonna bye bakola avoid doing what other people do. tomala gakoppakoppa bantu Don't just copy bwe everyone. baba badduka gwe todduka When they are running, don't bwe run. baba bakaaba gwe tokaaba As they cry, don't cry. kyandibanga okudduka kwabwe kuli mu kugaziya ggwe Maybe they are running away is expanding you. kyandibanga ya katonda yennyini enjala yagireese ng'era yagiganyiza bo badduke bwe baba badduka gwe todduka kubanga gwogenda okugula ebibanja byabwe Maybe God is the author of this famine so that they run away and so that you can expand. bwe baba bagamba yinkonomenzi bweganye bitabuse tuzzeeyo mu kyalo bagenda abooluganda tonaabakubira nga mutuuse When they say the economy has failed, we've gone back to the village. Tell them we shall call you when you reach bwe there. baba bali mu obulokole gwe tolemwa When they fail in salvation, lekera don't okukaaba fail. n'abakaaba Don't cry with those who bayibuli cry. egamba isaaka n'asigala The Bible says Isaac remained behind. olw'ekkumi n'ebbiri lugamba nti isaaka n'asiga mu nsi eyo Then the Bible says Isaac sowed in that land. lubereberya 26:12 Genesis isaaka 26:12. n'asiga mu nsi eyo Isaac sowed in that land. abalala bonna gye bali mu kuddukamu ye gye yasigamu Where others ran from, he sowed there. abalala nga kibalema Where others were gwe failing, katonda agenda kuwa kale gy'okola ebyo ebibalemye mu linnya God is lya going to yesu give you the courage to do what they have failed to do in the kyenvudde name gamba of tomala Jesus. gadduka n'abadduka That's why I say don't run with those who run. tokaaba n'abakaaba Don't cry with those who tokoppa cry. balemwa Don't copy the failures. todduka nga badduka Don't run as they togwa run. nga bagwa Don't fall as they bwe baba fall. bayenda toyenda If they commit adultery, bwe baba don't. bali ebisiyaga gwe tolya If they're homosexuals, don't bwe follow baba them. babba gwe tobba Once, if they are stealing, bwe don't baba bava steal. ku mukama gwe When tomuvaako they are leaving the Lord, don't be a part sigala of them. ng'olina w'oyimiridde Remain standing awo somewhere nga bagenda e misiri as they go to Egypt. baleke nga bagenda Leave them to go. katonda agenda kuleka awo ennyininyini we bavudde God is going to put you where they have awo left. agenda okuweera omukisa mu linnya erya He is yesu going to bless you there in the ani name of awulira Jesus. ngambeko nti amiina If you hear it, say amen. olw'ekkumi n'ebbiri lugamba Verse 12 says, isaaka n'asiga mu nsi eyo Isaac sowed in the land, mukama n'awa omukisa omusajja oyo and the Lord blessed that man emirundi 10 100-fold. mukama n'amuwa omukisa God blessed him.
kampuli bwogambako nti Let me amen. hear you say amen. Naye olw'okubanga yali mu sizoni ye, Because he was in his season, bassebo ne bannyabo, ladies and gentlemen, 2022 2022 sizoni yo. is your season. It is your time. Biro byo, It is your turning. biro byo. I said it is your turning. Ngambye guno mulundi gugwo kaseera kako. I said it is your turning. Ngambye nti kaseera kako. I wonder why you think of crying because other people are crying. Lwaki neewunya lwaki olowooza kukaaba kubanga abalala bakaaba. Wali okitegeddeko nti omuntu alina okubikkulirwa esobola okufuuka sizoni ye mu sizoni y'okukaaba kw'abalala. Do you know that a person with the revelation, it can become their season when other people are crying? Tewali ategedde kye njogedde. Nobody understood Omuntu that. alina A okubikkulirwa. person with revelation, Ekimugaana okukaaba n'abo abakaaba. what stops him from crying with those who cry? Kisobokera ddala okuba nti sizoni eyo ekaabya abalala ate yeeresa obugagga bwe. It's possible that the season making other people cry is the season which has brought his message. Ekyo neetaaga nkinyumize ggwe abadde omulamu ng'olaba covid. Do I need to tell you that who has lived through COVID? Bagambye covid abadde akaabya ensi yonna talina balekedde bugagga. Did they tell you that there are some people who are not rich in this season of COVID? Omanyi ssente abasawo ze bakoze? Do you know how much money the doctors have made? Omanyi ssente pharmaceutical industries ezikoze? Do you know how much money the pharmaceutical industries have made? Bagambye nabo bali mu biwoobe nga Do by'olimu. you think they are crying like you're crying? Kati omanyi ssente ze bali mu kukola mu vaccine? Do you know how much money they're making in the vaccines? Siteeka ndi bw'okaaba bwe kujja buli muntu alina okukaaba. It's not a law that when crying comes, everyone should cry. Ekyo kye kigambya Mukama nti gwe toserengeta It Misiri. is why the Lord tells you, don't go down to Gwe Egypt. tokaaba nga bakaaba. Don't cry as they Gwe togenda nga cry. bagenda. Don't go as they Gwe go. lemera we bava. Stay where they have gone Sigamu away. ensigo zo. Sow your seed there. Invest in that very place. Sigamu ensigo zo mu kifo ekyo. Don't run away from that place. Tokiddukamu ekifo ekyo. Invest there. Sigamu. Mukama akuyambe mu 2022 Let God help you in 2022 otegeere. that you may understand. Otegeere. That you may understand. Otegeere That you may understand nti okuwaguza kwo that your breakthrough kwese mu kuleeta solution ez'ebizibu by'abalala. is hidden in bringing solutions to people's problems. Tewali akitegedde. Nobody understood Wali that. okitegeddeko ni ssente z'omulembe guno zeekwese mu Did solutions. you know that today's money is hidden in people coming up with solutions? Kale singa nnyina engeri gye nfuna akajambiya ne nkubajjulamu omutwe ne nkikuteekayo ne kiyingira eri I munda. wish I had a way of splitting your head and placing it inside your brain. Kubanga olunaku lw'olitegeera ekyo Because the day you understand that, toliddayo kwavuwala. you'll never be poor again. Bangi kumu ekyo baavuwaza. Some of you are poor. Bangi kumu ekyo baavuwaza. Some of you become poor. Whatever you call your job Ekyo kye muyita omulimu gwammwe is not anyone as the solution. tekiina kizibu kya muntu kye In other words, kikolako. you're not solving any problem. Kati olina kizibu ky'onunudde. Any job that is not solving anyone's problem, Omulimu gwonna ogutaddamu kizibu kya muntu yenna, you are still in a rehearsal. oba okyali mu byakusaaga, Oli mu rehearsal. oli awo ogezesa. Nsaba Mukama akumbikkulireyo ekintu. I pray God reveals something. Katonda akumbikkulireyo ekintu. That God reveals something. Ng'ekyo ky'okola, And that thing you do, you are solving somebody's problem. oba okola ku kizibu ky'omuntu omu.